po kigudde waani babagamba teri kutunda abasiraamu ku muzikiti gwa Masjidi Nur ogusangibwa ejagala mu gombola y'Egombe mu Wakiso bavudde mu mbeera ne batabukira musiraamu naabwe Musa Sembatya nga bamulumiza okwagala okweza emmali y'obusiraamu. Bano nga bakulembeddwamu imaamu w'omuzikiti guno Sheikh Muhammad Lutwama bagadde okugajambula Sembatya nga bamulumiriza okwekobaana ne ssentebe w'omuzikiti guno Lutaya Ali ne batunda ettaka ly'omuzikiti. Somero y'obusiraamu ne bagala okulizimbako ne bayita bali abayayi batamanyi kumanya oba si abasiraamu bajja bazimbise wali ennyumba yetamanyi bali ettaka lya busiraamu balemesa mu kibiina ky'obusiraamu tekigenda maaso imaamu gwe balemesa imaamu yamanyikiddwa ne ku busiraamu. Ebigambo bibiri mu busiraamu. Ekigambo ekisooka waliwo kye bayita hakki, ekyo kibeera kikyo kya bwannannyini, ate ne wabeerawo kye bayita wakufu, ekyo kibeera kya community. Ekintu kyonna ekikwatiddwa ne kiweebwa community bwe tovaayo ng'omuntu omu n'ogamba nti nze nsazeewo nga kyeyamaani, nsazeewo nga imaamu oba nsazeewo nze nga nze, nedda, era community yetuula. Kyokka Sembatya olulabye kamera zaffe amazeemu omusubi wakati mu basiraamu okumukuba olube wamu n'okumulangira okunyaga emmali y'obusiraamu. Eno si hakki, singa badde hakki mubadde mugabanga bwe ne muddira essomero ne muliyimiriza ate ne muleeta muzimbe. Era kati tugamba tetwetaaga musingi kuyimirira kuzimbibwa yadde okuteekako ekintu kyonna tujjako nga tufunye ekyenkomeredde okuva mu bakakiiko b'obusiraamu b'omuzikiti. Abasiraamu bano baweze nga batagenda kukkiriza maali yaabwe kuggwawo kubanga bazze batunda ettaka lino era nga nabwe kityo tebagenda kukkiriza yiikemu n'ekitundu esigaddewo naye okutundibwa. Ettaka lya muzikiti naye abakakiiko beekobaanye ne batundako bana bagabirako omuntu gwe baagadde, era ye matiriyo oyo gw'olabye buloka kakaaga ayagala kutandika kuzimba. Kati ebintu by'obusiraamu ng'omusiraamu ow'ekitundu tulina obbirwanirira. Sipiika naye eyeeronda atali eyalondebwa, kubanga essomero lyateekebwawo ng'obusiraamu bukkiriza nti bateekewo essomero naye bo baagaana ng'ekigendererwa baagala batunde. Imaamu wa muzikiti guno Sheikh Muhammad Lutwama annyonnyodde engeri abasiraamu gye baafunamu ettaka lino mu mwaka gwa 2000 era nga wano waasinzidde n'akubira abakulira obusiraamu aba Uganda Muslim Supreme Council okuvaayo okuyingira mu nsonga zino kubanga Sembatya yeetwala okuba nti ye muwandiisi w'omuzikiti guno. Musiraamu mugoberezi wange naye ng'ate nawuddembu ate yeeyita sipiika nga waffe mu busiraamu simanyi nti waliwo sipiika ate abeerawo sipiika ate waliwo imaamu ne chairman waali ate obeewo sipiika simanyi. Sembatya Musa naye nga chairman w'omuzikiti guno eyalondebwa ye Lutaya Ali ate bonna Baganda. Ekipapula kireseeko ku poliisi n'olaga nti baatunze imaamu wamwe ayakifunyeeko imaamu yabaddemu matiriyo nga bamuyimba. kati kyetuba tukola buli omu addewuwe bw'anaalaba ng'aza okuzimba oyo gwe tugenda okwata. Ajje Samuel yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Badde nsaba ab'ettwale ebyekasanga tubaseke bajje beetegereze ensonga zino.